Nkola teka kutuka oba tibisimanyi bwenkola teka kutuka nza nokukola nefukira. Tebakeberangako kumanya kifuba ekyo kiri kyo batibbi oba ki? Tebannaba kukebera. Ate waliwo buno obulwadde obwaffe obwa bulijjo bw'omugambo bwafuuka omusujja. Buno obulwadde obwammwe obwejjeemu kati wefunyemuko kangubanguba badde tayogera no wadde ekitwaze dda wano okumala essaawa kumpi nga nnamba nga tava mu kira musirusiru munnange so bwatuuse bannaaye omulwadde wona agezaako kubanga akuba ku matu afunye kunywa wano naye embeera si ya mulembe. Kansala mwe bakulembeze kati gwe kansala tutandikidde ku ki wallahi ate tanava mu kigambo kiri nti kya kukwatagana ne bakulembeze bannange kino si kyakwesigaliza ng'omuntu nga kansala w'ekitundu wabula kyakumobilizinga abantu bonna. Kino kyakisa kyekivunaanyizibwa ku bantu bonna kuba tuleme kwagala bantu nga bamaze kufa tulyoke tusonda obukeesi obw'obuugi nze kansala gundi nze ndeese simanye essuuka nze gundi ndeese kino naye ng'abaddewo wano nga mulwadde kuba tufunyeko ku mukisa omulabako nga mulwadde ogwo mukisa era nze nakisanyukidde era njagala nnyo okubebaza omulimu gwe mwakoze mmaze ku downloadinga gundi yammwe vidiyo yammwe yes chairman yabaddewo. Seka Muwadda oza okukyalirako ku mulwadde omulwadde ono omutegedde otya? Omulwadde ono maze kulaba sitole yammwe ey'aba Good Talent era njagala kubebaza kuba omulimu gwe mukoze gwa maanyi kuba tisenga temubadde mmwe kujja kutuyamba ku bantu nga bano oluusi tubaayo abakulembeze naye nga tomanyi kigenda mu maaso nti omuntu bw'ati aba yalwala ne bwe namaze okulaba sitole yammwe kyova olaba situdde omukyalo ono embeera ze nzaagala nnyo kale ye muntu wa ghetto naye buli muntu gwasanga mukuba mwanya ekitiibwa era tusobola kusanga mukubo nagamba oba nakuvuma ye buli omu amuyita baaba ate kali wekituuka kufa abakulembeze arespectinga nnyo abakulembeze era bwe ndabye sitole yammwe konze kwe kunoonyaako ndabike nga akulaba tannakutegeera wegezaako oyanjula. Amannya gange nze Muwadda of Uganda nga nze municipality kansala wakire ku main kansala wa Kisaache Maama Nalumansi omukyalo ono wawangaalira nze kansala we. Kisaache omumanyi? Bamitaka Chapizo. Bamitaka Chapizo Muwadda of Uganda. Talina mbeera mbi naye obedda toyogera nga bw'oze otandise okwogera. Mwagala nnyo kuba embeera zitanyinyera mulimu nga bwemulaba oyinza olowooza yeevuga naasiika capati nkubiriza abavubuka bonna temunyomanga mulimu nogwolaba ono bwomba omulabye olowooza yeevuga naasiika capati ate nga kansala awo mazima mazima ozzeemu kakangubangu bakwogera naye mazima otandise omwogera. Mwagala nnyo wallahi omusajjazi odde tanakuvaayo leero kigambo nkubulira amazima era tuba tugamba yazibye omumwa era ebedda ndi omuntambula noonya abasawo naye nga buli musawo ajja agamba mumutwale ddwaliro musawo ajja gamutwale mu ddwaliro okirala naye buuza tetulaba atandise okwogera ajja kutereera kiki oyinza okugwagala okugamba abantu abatulaba ne kansala wakukiikirira ono? kansala wange ono mwagala nnyo ne chairman wange musanze nnyo bambi yazze nadduukira omulanga gwange yasoosa okujja wano. Kansala mu embeera mwoli olabe bayinza kuwasaganyizaako batya ne bakulembeze n'abalala batikitooka banno ne kansala ono nga mundaba embeera gye ndi oba ndi nnungi oba mbi nyambe naye nga mpulira siri bulungi muno wasinga obuzibu kintu kyentudde mu kifuba amagulu gakutuse. okolola kuno kosinga okukaawa omaze ebbanga kinga ekifuba kikulu? Nkolola teka kutuka oba tibisimanyi bwenkola teka kutuka nza nokukola nefukira. Tebakeberangako kumanya kifuba ekyo kiri kyo oba tibbi oba ki? Tebannaba kukebera. Ate waliwo buno obulwadde obwaffe obwa bulijjo bw'omugambo bwafuuka omusujja. Buno obulwadde obwammwe obwejjeemu kati wefunyemuko kangubanguba badde tayogera no wadde ekitwaze dda wano okumala essaawa kumpi nga nnamba nga tava mu kira musirusiru munnange so bwatuuse bannaaye omulwadde wona agezaako kubanga akuba ku matu
afunye kunywa wano naye embeera si ya mulembe. Kansala mwe bakulembeze kati gwe kansala tutandikidde ku ki wallahi ate tanava mu kigambo. Kiri nti kya kukwatagana ne bakulembeze bannange kino si kyakwesigaliza ng'omuntu nga kansala w'ekitundu wabula kyakumobilizinga abantu bonna. Kino kyaki kivunaanyizibwa ku bantu bonna kuba tuleme kwagala bantu nga bamaze kufa tulyoke tusonda obukeesi obw'obuugi nze kansala gundi nze ndeese simanye essuuka nze gundi ndeese kino naye ng'abadde wano nga mulwadde kuba tufunyeko ku mukisa omulabako nga mulwadde ogwo mukisa era nze nakisanyukidde era njagala nnyo okubebaza omulimu gwe mwakoze mmaze ku downloadinga gundi yammwe vidiyo yammwe yes chairman yabaddewo ng'akaako nze neewunya nnyo konze ono omuntu wange omulonzi wange ali eno naye mwebale nnyo mwebali eddala era nkubiza abakulembeze banne abatali bakulembeze abantu bonna kuba kino kifunaanyizibwako nga batuuze bakire ku main kire ku leerwe tukwatire wamu tulabike nga tutaasa kisaakye kuba waakaabidde agambye tannanywa na ku kawalagi okuva ku makya olaba kawalagi tannakanwako kitegeeza kisaakye ali mu mbeera sinnungi so yeetaaga okudduukirirwa bwebwe obubaka bwange. Ebbiru y'eddwaliro yeetubanja wano bannaye ate kati nze nafuse bba wa kisaakye nafuse muganda we nafuse na buli kimu kyonna nze addako oli eyamulwazizza omulala tukoze tutya kansala ebyokunywa leero yakanywa ku kikopo ky'obujo bate yakimaze namu ne community medical kenva okumugulira era nga bwe nkugambye nti bwe nva wano essaawa eno ye information gye ngenda okutuusa mu bakulembeze bannange tulabike nga buli omu akwatayo kyalina buli omu akwatayo kyalina kyensookeddeko okugamba kisaakye ono gwolaba omulaba bw'atyo omuntu wa ghetto naye ayagala nnyo abantu bonna era buli omu amuwanye ekitiibwa. Oyogedde ku bantu balekerawo okwagala abafu balyoke bagambe nti bannaye tugende tuziike waliwo abantu badde nga akubira nga wano omulanga ab'NTV ng'ab'NTV mwampromotinga n'abazanyira zungululu ne mujje mukomewo mundabeko munkolere story endala ey'obuyambi nga gwe ebyamawulire obimanyi mumaze ebbanga ng'okuba amasimu ku radio n'ebirala ddoboozi kyoyinza okugatta ku kino nga gwe omukulembeze. Nze nnyumirwa nnyo okulaba nti omuntu ayambwako nga mulamu siitera nnyo that is why nze nnyinza obutajjawo okuziika ng'ofudde ate ku mbaga n'enzija omuntu ng'ali mu ssanyu nze saagala nnyo okujjawo nga kukuziikirako abaana abaliyo bantumalula okuziika naye njagala nnyo ng'owasa nenkwata abiri gange nengakuwa nawe ne weeyagalako ng'oli mulamu n'olaba nti muwadde oyo yampa abiri gange gegawasa n'omukyalo oyo naye mu ttaka tolina gy'ogenda kunjogererako nti ge muwadda ye yagula keese nti muwadda omulwadde ono so yeetaaga okudduukirirwa banna ekisaakye sookoddewo ekifo oli amulinga kikuluma naye tekikutuka sorry gezaako oyongerako kekyembangamukwateko ku magulu yeyongereko jasiba oyengezi wansi ojja kutereera jasiguma oyongereko jasi ekyemmanga katono neera mwongereyoko neera oyongerekoko wansi omuntu ate ogukoona tokoona mutwe ku kitanda ewaya soko veeyoko waya z'amasannyalaze wansi ate ogakwata mbukwasi bannaya omutuuze ondozi omulabye bonagezaho kubategeeza yeetaaga joint effort eyawamu ng'abatuuze era okubwa enva wano ngenda kuddayo okulaba kiyamaani wange wakire kulerwe nekire ku main tulabike nga tukwatirako ku mutuuze ono kisaakye Maama Nalumansi kansala olina kyomugambayo wuuno oba kyomutuma kyonna agenda agambe abakulembeze abalala. Baba Muwadda nsanze okulaba ekiyamaani wange eggulo yazedde eggulo bambi namweyanziza nnyo naye webali kujja kuwulya omulanga gwange nensaba munyambe wadde temukwatagana bonna bajja kukwatagana leero ensaba mukwatagana bajja kukwatagana leero ngenda batuuza ku nsongayo nebyamu mugambe byamu mukwano gwo naye nze bonna mbatuukirira siina gwe sitatuukirira naye wano mumanyi muno omutwe ogutandikiramu n'ekifo kintu kintu amagulu gakutuse n'akamwa kakaawa
sijja bagamba nti ki nfukafukira kumukumu nakati naatera ofuna apatayiti efuka bemba musajja nfunyisa mangu olubuto yoyo omulonzi waffe bwatyo musanyusa waffe nze mweyitira musanyusa waffe kuba kati oba ozzemu laba bulwadde ozze kumukuna kuwala wamu naye ate ogenda ofundikira ate odda mu kusekana embeera bwetu gye tuwangaalira mpozi nga kansa wena kyotugambayo okwo tukute tuwunzike nze obubaka obwange jasi bwa kulaba nga tukwatira wamu okujjanjaba omukyalo ono by the way ebyo nga tubitadde ku bbali okuzika kubadde kutya okuziika abantu babadde bangi bangi nnyo kitalo ddala ekyokufiirwa maama nze muyita maama Kayongo mukyala Kayongo mukyala Kayongo gwe twogerako ye maama wa honorable ate nga munnamateeka akiikirira Mukono North Abdallah Kiwanuka mulima mayuni akolera mu kooti ya Lukwago ne advocates bonna babaddeyo mubanda abadde Bobi Wine abaddewo ebigambo ki byayogera nga bumanye ebigambo by'omubanda nyinza obutasobola byogera byonna naye nga olimu akatengo siri mu katengo naye buliwo odda mu bigambo by'omunene ofundikira oyo noonye naye ng'atukubiriza byakwagala nsi yaffe nga bannayuganda n'okwekkiriza nti tusobola abantu babadde baweerako mu kuziika abantu babadde bangi kuba waliwo n'omutuuze gwe batuttekawo piki gwe babbyeko piki kale embeera yakuyamba Maama Nalumansi buli amu nyina kyasobola okukola kyonna beera ng'otutuukira tukuleete waali tubeeko kye tukola tulabe nga at least yadda mu mbeera ye eri gye tumumanyiddemu erinnya lyange nze Sonko Muhammad tubadde ne kansala onaze okumukyalirako kansala mukiikirira ku kitundu kye ekyakireku nze nkyabeebaza nnyo era nkubiriza nnyo buli muntu yenna asobola kuba sirowooza nti mwe mwamalayo mukyetaaga okuteekamu support ba bye mukyetaaga bingi byemukyetaaga bingi ate byemukozesa bingi buli muntu yenna nga osobola okuyambako ku bano abasajja ba good talent beetaaga okuyamba kuba ebiseera ebisinga olaba bantu bajja nnyo okukola story nga zino ayagala omalemu ssente biki naye gwe omuntu okutuuka ng'eno wansi eno ng'ozze kisaaki ono kati ono kisaaki kyalina kyabateekamu mulaba ali ku kitanda mwe muteekamu ate so nandisabye wabaawo omuntu yenna muzira kisa ng'osobola oteekamu ba good talent bannaye mwetaaga okuteekamu ssente you deserve a credit tuli ne bannaffe abalala aba YouTube channel bagiyita Waswa Emma era nayo nja kugimanya mbadde sigimanyi Waswa Emma kyemmanyi ogimanyi nolabika tomanyi nti noba yeeyo kuba yamaanyi trending eddala in fact kumpi n'okusinga kuffe kale mubeere bulungi mweraba